n'agamba nti qudiya li amru alladhi fihi tastafitiyani, n'agamba kiwedde ekyo ekigambo, n'agamba ekigambo kiwedde obwedda kimukola ki, kimumbuuza okubeera nga nkola ki, nga mbannyonnyola, nga mutegeera endooto zammwe bwe zityo bwe zigamba. Waqala lilladhi dhanna anna naji minhuma dhikru inda rabbika fa ansaahu shaytanu dhikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinina. Waqala alladhi Yusufu ono n'agamba oyo dhanna gwe yalowooza annahum najminuhuma nti ajja kubanga awona ku bombi ababiri, ono agenda okunywesa ki, okunywesa kabaka omubisi. Yusufu n'amanya nti oyo agenda kola ki, agenda kuwona dizibweyo, n'amugamba nti naye dhikrini inda rabbika, njogeraako awali ki, awali mukamaawo. Obanga ozeeyo nga omunywesa ozeeyo kunywesa omubisi okola ki, oli naye njogeraako awali mukamaawo. Omuddeeberako nti munnaye Yusufu yasiwa, naye yasibirwa bwereere. Fa ansaahu shaytaani, naye shaytaani yeerabiza omuvubuka oli dhikra rabbi, okubanga amwogerako ki, awali mukamaawe, dhikra rabbi awali mukamaawe. Falabitha fi sijini bid'a sinina, era yabeera nga asiwa Yusufu mukomera akabanga akawerako akagambibwa abambaga emyaka 7 mpaka ku 10 awo. Wakala almaliku inni ara sab'a bakaratu simani yaukuluhunna sab'a ijafu wasab'a sunbulati khudri wa ukhra yabisati ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Kabaka naye teyalwa, naye n'aloota endooto. Kabaka waloota endooto n'ayita abakungu nga bwenza okugamba nti bayite bakatikkiro, bayite bano, bayite basajja ba kabaka, bayite baani. Kabaka n'abeera ng'akola ki, ng'abayita. Wakala almaliku n'agamba kabaka, inni bwe nabadde nga ndoose, narabye nga ndoose sabu abakarati simaani, nabye ente 7 nga nsava. Kyokka ate ezo ente ensava yakuluhunna sab'a ijaafu, ng'ate ziriibwa ente endala 7 enkapa. Yaloota ente 7 ensava ng'ate ziriibwa ente endala 7 enkapa. Wasabu asunubulati, era n'aloota hudhuri, n'aleeta n'ebirimba ebirala 7 nga bibisi. Katugeze nga bwinza okuloota ki ekikola ekirimba, katulabe nga bwinza okuloota ndooza n'omuyembe gusobola okukola ekirimba n'osanga akati kamu wano kasemba nga kaliko emiyembe nga 8. Laga nti iraba ekirimba ky'emiyembe, ebirimba nga 7. Wa ukhra yabisati, n'aloota ate n'ebirimba ebirala biri 7 byali bibisi. Wa ukhra yabisati, ate ng'ebirala biki, bikalu. Naga nti ya ayyuhal mala'u, abange mmwe bakungu bange, abakungu bange abali mu lubiri lwange, aftuni, mumbuulire, fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'buruna, mumbuulire ku ndooto ezo zabadde zitegeeza ki, bwe muba nga mumanyi okuvvuunula ki, okuvvuunula endooto. Kaalu, abakungu no bamugamba babalaata, ne bagamba adhagath ahlami, okwo kulogojjana. Kabaka okwo kulogojjana, wabadde ologootana. Waman nahanu bitawili la ahlami bi almina, fe tetumanyangako era tetumanyi kuvunula ndogootana ezo zebalogootanye, fe tetuzimanyi. Wakala ladhi najja minhuma, n'abeera ng'ayogera n'agamba oyo omu ku bali ababiri abaawona mu kkomera abaasibwa ne Yusufu, waddakara ba'da ummati, najjukira
mu luvannyuma lw'akabanga akawerako yamala akabanga n'ajjukira agamba nyinza okuddayo eri Yusufu n'akola ki n'ambuulira endooto zino kyava abagamba nti anna unnabiukum bitawilihi n'agamba nti naye mazima nze nja kubabuulira endooto za kabaka ziyakola ki ziyaloose nja babuulira ki kyezitegeeza fa arsuluni muntume fa arsuluni mukole ki muntume nze nja kubabuulira endooto za kabaka nga bw'omanyi nti wavaayo omuntu ate kabaka yali mbweraliikirivu olw'ekirooto ekyo omanyi bakabaka nabo batya ne bakkiriza ne batuma omuvubuka oyo agende abaleetere okunnyonnyola kw'endooto ezo. Omuvubuka bwe yagenda n'agenda eri Yusufu oluvannyuma lw'okujjukira nti Yusufu asobola okuvunula ki okuvunula endooto ezo n'amugamba Yusufu n'amuyita nti owange gwe Yusufu ayuha sidiq owange gwe ow'amazima afitinna fi sab'i bakarati simani nsaba obeere ng'onyinnyonnyola ku ndooto ez'ente omusanvu ensava yaukuluhunna sab'a ijaafu ng'ate ziriibwa ente endala musanvu enkapa wasab'a sunubulatul khudri ate ombuulire ne ku biyimba ebirala omusanvu wa ahra yabisaati ate nga n'ebirala ebirimba bikalu la aliyu arji'u oba oliawo naddayo ila nnaasi eri abantu laallahum ya'lamun naye babenga bamanya endooto ezo kyezabadde zitegeeza. Kaala Yusufu n'amugamba Yusufu olwavunula endooto zaani zakabaka omuvubuka ono azze okuzinoonya okuzitegeera ddeyo azikole ki azibabuulire. Kaala Yusufu n'amugamba tadhirauuna sab'a siniina da'ba mugenda kubeera nga musiga okumala emyaka 7 nga musiga ebyokulya musiga emmere musiga buli kimu. fama hasadtum naye munaaba nga mukungudde nga mugenda kungula fadharuuhu fi sunubulihi bimugenda okungula ebyo mubeere nga mubireka mu bisusunku byabyo nga bulaba kasooli nti okungudde kasooli tomususa kumuleka mu muno guno gw'empeke wabula mumuleke mu bisusunku mu bigundi byabyo ebikuta byabyo illa kaliira okuleka ebyo biki ebitono mimata okuluuna byemunaabanga mugaba ki mugenda kulya naye bisinga mubikole ki mubireke mu bisusunku byabyo okuleka ebyo mugenda kukola ki byemunaabanga mukola ki mugenda kulya. N'agamba thumma oluvannyuma nga mumaze okusiga mutereseewo ebintu byemukungudde mu bisu byabyo ne mulekayo ebitono bye munaalya thumma yauti min ba'di dhalika sab'u ashidaadu mugenda kujjira oluvannyuma emyaka ate 7 emizito emikakali nga janjala yaukuluna ma kaddamtum lahunna olwo mulyoke mulye ebyo ate mu ebyo bemwakola ki bemwakulembeza biri bemwatereka nga bula abajjajjaffe baterekanga emmere enkalu mu bitwayitanga ebyaji olwaliro abaana baffe abamu tebakyakola ki tebakyabimanya ebyaji ebyo ne bakadde baffe baterekanga obulo muwogo omukalu omuwemba ebinyeebwa byonna nga batereka mu byaji naye nga betegekera ki betegekera enjala era baabifulumyanga bitunda nga bamaze kutuuka ku birala bye banaatereka ne bafulumya bino ebiki eby'omwaka ogwaggwa. Ano kyagaa nti mugenda kubeera nga mulya makaddamtum lahunna ebyo mwakola ki bye mwakulembeza okutereka illa kaliira okuleka ebyo ebiki ebitono mimma takhsununa okuleka ebyo ebitono byemunakola ki okuleka ebyo ebitono byemunakola ki byemunalekawo ku lw'ensigo okugamba byemunalekawo ku lw'ensigo byemujja okukola ki byemujja okulekawo naye bino ebirala byemwatereka nga bya mbisu byemugenda okulya kwegyo emyaka emizito 7
thumma ate oluvannyuma emyaka egyo omusanvu egy'enjala nga mulya ku ebyo bye mwakulembeza okutereka, thumma yauti min ba'di dhalika amu fihi yugatha nnaasu wa fihi yaisiruna. Agambye ate oluvannyuma mugenda kubeera nga mukola ki, nga mufuna ate omwaka ogw'enkuba, enkuba etonnye nga mpitirivu, era mudde mukole ki, mubeere nga musiga mukola ki, kweri ensigo gye mwakola ki, gye mwalekawo entono ey'okuba nga musiga, gye mugenda okuba nga musiga, era enkuba egenda kuba nnyingi, mubeere nga mukola ki, nga mukamula n'omubisi awamu n'amafuta kuga byonna mbere nga mukola ki, nga mubikamula. Wakal limalk, kabaka bwe bamala okumuleetera endooto ezo ne bamugamba n'alabira ddala ng'endooto ezo ntuufu, wakala limalku n'agamba kabaka nti ituuni bihi, mundeetere omuvubuka oyo, mundeetere omusajja oyo oba omuvubuka oyo avuunudde endooto ezo. Falama jaahu rasulu, bwe twamala okutuma omubaka waffe agenda akole ki, bwe twamala okutuma omubaka agenda abeere ng'aleeta Yusufu, kaala Yusufu n'amugamba, omubaka bw'atuuka n'amugamba, Yusufu bakuntumye, kabaka akuntumye nkutwale. Kaala n'amugamba, rji'u, ddayo, ila rabbika, eri mukamaawo, fas'alhu, omubuuze, ma ballu niswatu lati kata'anna aydiyahunna, omubuuze nti kiki ekiri wakati waabwe eri abakyala abo, mbeera ki eriwo eri abo abakyala abaasalaasala engalo zaabwe emikono gyabwe nga bandabyeko. Inna rabbi, mazima mukama wange, bikaidihinna alimu, enkwe z'abakyala abo azimanyi, sookoddeyo, sijja kuvaayo nga sikoze eki, nga sitegedde kikwatagana ku bakyala abo abeesala engalo emikono gyabwe n'engalo zaabwe ku lwange. Kabaka teyalwa, n'abeera ng'ayita abakyala n'abakuŋŋaanya. Kala n'abagamba, ma hatibukunna idh rawadditunna Yusufa an nafsihi, n'abagamba kabaka n'abagamba, mbeera ki, kyekiriwo, buzibu ki, kyekigenda mu maaso mu kiseera we mwegombera Yusufu, kyekibalimu ekyekyaliwo era kyekigenda mu maaso mu kiseera we mwegombera Yusufu ye kennyini. Kulna asha lillahi, abakyala abeesala engalo, abeesala emikono ne bagamba asha lillahi, tulayira Allah, ma alimna alayhi min su'i, tetulina kibi kyonna kyetumanyi ku Yusufu, talina musango, talina buzibu, ffe twegomba Yusufu ku lw'obulungi we, naye nga Yusufu talina buzibu, emikono twagisala ku lwaffe, abasajja baffe beeraliikirira ku lwaffe, naye Yusufu talina ki, talina buzibu. Kallati mraat Aziz, mukyala wa kabaka Aziz naye n'ayogera n'agamba, al'ana hashasa lahaq, olwaleero bannaye ge mazima kanjogera maki, ka mazima kangateekewo, anna rawadditum an nafsihi, amazima Yusufu nze kennyini, nze namwegomba ye kennyini Yusufu, naye teyali ye. Wa innahu lamina sadiqina, era Yusufu yali wa mazima mu kyeyogeranga nti ye tanneegombangako, era si yali ankwata, wabula nze kennyini nze nali neegomba Yusufu ku lw'obulungi bwe, ne Yusufu talina musango. Dhalika, ekyo nno nkikoze, omukyala wa kabaka n'agamba nti dhalika, ekyo nno nkyogedde ku Yusufu, an lam ahnuhu bilghaibi, obutamukumpanya olw'okuba takola ki, taliiwo. Saagadde mukumpanye okulwokuba ntakola ki, taliiwo, njogera ebitaliiyo, musibeko ebigambo nti oba yali anjagala olw'okuba taliiwo. Wa anna Allah, mazima Katonda, la yahidi kaida alhainina, Allah taluŋŋamya nkwe z'abo abakola ki, abakumpanya. Wama ubri'u nafsi, era saagadde njogere nga byenjogera ntukuza mwoyo gwange, inna nafsa, mazima omwoyo, la amaratu bisu'i, gutulagira kola ki, gutulagira kola bubi, omwoyo gukulagira kola obubi,
tekulagira nkukola bulungi ebiseera ebisinga omwoyo kulagira kukola bubi bubi illa okujjako ma rahma rabbi oyo Allah gwabakoze eki gwabasaasidde. Inna rabbi mazima mulezi wange gafuru rahim musonyi ate musaasizi era nsaba akole ki ansaasira ansonyiwe kwekyo kye nayogera ku Yusufu. Wakala limaliku kabaka n'agamba ituni bihi mubere nga mumundeetera Yusufu mundeetera omuvubuka oyo astahlisuhu linafsi nze nja kumwemalira naye ebyaffe bijja kuggwa naye ngenda kwogera naye ebyaffe bijja kuggwa naki naye nja kumwemaliriza nze ensonga zange naye. Falama kallamahu bwe yamala okwogera naye nga bamuleese kabaka n'ayogera ne Yusufu kala n'agamba innaka mazima ggwe eryawuma olwaleero laadaina gye tuli eno ewaffe gyendi makinna amin mazima gyendi oba gye tuli namugamba mazima oyina ekifo wendi n'obwesigwa era oli muntu kati omuki omwesigwa. Era namugamba n'asalawo Yusufu afune omulimu gwalina okukola muki mu lubiri olwo nga yaguvunaanyizibwako. Kala Yusufu n'agamba kabaka obanga nina obwesigwa wooli era nga nina ekifo ekyawaggulu wooli ji'alni ala hadhain al-ardi nfuula njagala nfuuke amawanika nfuula nanyini mawanika ag'ensi eno Misiri. Inni hafidhu alim nze ndi mukumi muki omumanyi. Olaba nasobodde okulootoola endooto amawanika ne gabeera nga gateekebwamu mmere nemba nga nkulootola endooto ezo nze ndi mukumi omumanyi era nze mmanyi bwe nnaakuuma emmere eyo okulabika nga ekola ki nga egabwa okulabika nga emyaka egyo 7 giggwaako okutuuka ku myaka giri emirala ate egy'okusiga. Wakadhalika makkanna li Yusufa mazima bwe tutyo bwe twatebenkezaani Yusufu fil ardi mu nsi y'e Misiri yatabawwa'u minha haythu yasha'u n'abeera nga yeeyagalira muki ntumuterekeza mu nsi eyo n'abeera nga yeeyagala mu bifo byonna w'aba ayagadde nga yeetaaya nga yeegazaanya. Nusibu birrahmatina man yasha'u mazima tutuusa okusaasira kwaffe okuva gye tuli kwoyo gwe tuba twagadde. Wala nuzimu ajira lilmuhisinina Allah tayonoona mpeera yaki yamulongoosa. Wal ajiru al-akhirati n'empeera ey'oluvannyuma hayru lilladhina amanu wa kanu yattakuuna yennungi eri abo abakkiriza abo abatya Allah tabaraka wa ta'ala. Wajaa ihwatu Yusufa faddahalu alayhi fa'arrafahum wa hum lahum munkiruna. Agaye nti mu ngeri y'abantu okujjayo nga banona emmere ate nga Yusufu yennannyini mawanika yakulira okuba ng'akola ki ng'agaba emmere baganda ba Yusufu mwe bakola ki mwe bajjira bali bennyini abaamusuula mu kinnya eky'amazzi alyoka aggyibwemu abasenyi b'amazzi ate balyoke bajje bamutunde eri kabaka Aziz. Abo bennyini baganda be bajja nga nabo bazze mu kwetaba okuba nga bajja okusaka emmere olw'emyaka giri 7 egyabeerawo nga teri alina kusiga mmere oba okugikungula wabula nga balina kunoonya awali amawanika omuli emmere. Bano bajjira eri amawanika ga kabaka ng'ate agakulira okuba nga akulira ebyokugaba emmere yali Yusufu muganda waabwe gwe basuula mu kinnya. Bagamba nti wajaa ihwatu Yusufu ne bajja baganda ba Yusufu faddahalu alayhi ne bayingira Yusufu waali babeere nga bafuna emmere. Fa'arafahum Yusufu n'abakola ki n'abategeera wa hum lahu munkiruna ate bo tebakola ki tebategeera Yusufu.
walama jahadhahum bijahadhihim bwe yamala okubateekerateekera emigugu gyabwe entanda yaabwe n'abagirya emmere gye bagenda okutwala kala n'abagamba ituuni biahi lakum min abikum bwe muba nga mukomawo mundeetere muganda wammwe mu kitammwe olwo muganda we mu kitaabwe gwabatuma yoli muganda we Benyamini bannaffe gwe bayita Benjamin naye nga ye Benyamini ala tarawuna temulaba mmwe mumundeetere muganda wammwe temulaba mmwe an ufi likaira nze mpima bulungi emmere mbapimidde bulungi emmere mpima bulungi ebipimo wa anna khairu limunzirina temulaba nga ndi mulungi nnyo eri abagenyi nnyaniriza abagenyi ndi mulongoosa eri abagenyi ntuukiriza ebigero obulungi ate nembeera mulungi okusinga abakyalibwa bonna kale wemba mukoma mukole ki mumundeetere fa in lam ta'utuni bihi bwe munabanga temundeetedde muganda wammwe oyo fala kaila lakum indi wala takrabuna bwe munabanga nga temumundeetedde sigenda kuddamu kubapimira mmere naye munaaba mukola mutya era wala takrabuni era temunsemberera bwe mba nga temumuleese mulina kusala magezi mumuleete munaaba temumuleese sigenda bapimira mmere era temukola ki temunsembera kitegeeza nti baali balina okukola kaweefube okulabika nga bakola ki nga baleeta muganda waabwe Benyamini kaalu ne bagamba sanurawidu annu abahu wa inna lafairuna nabaga nti mazima tugenda kulagezaako kulabika nga tulimbalimba nga tumupeeka kitaffe abeerenga kitaawe tugenda kuyigeza kitaawe wani kitaawe wa Benyamini tugenda kuba nga tukola ki nga tumulimbalimba abeere nga tuwa muganda waffe oyo tubeere nga tukola ki tumuleeta ne bakakasa bakabaka nabeera nga bakakasa Yusufu nti wa inna lafairuna mazima tugenda kukikola tujja kudda nani ne Benyamini bannaffe gwe bayita Benjamin wakaala liftiyanihi ji'alu bidaatuhum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idhan kallabu illa ahlihim la'allahum yarji'una. Yusufu n'alagira abavubuka abaali bakola mu terekero ly'emmere eryo abaali bakola mu ggwanika ly'emmere n'abagamba nti wakala n'abagamba abavubuka abo nti muddire ji'alu bidaatuhum fi rihalihim muddire emigugu gyabwe gye mupaakinzeemu emmere gye mupaakinze mu migugu gyabwe mubeere nga muteekamu ki muddira ssente ezo ze baguzisizza emmere muzikole ki muzizze mu migugu gyabwe la'allahum oba olyawo balaba nga bazzeeyo bo yu'arrifunaha banaakola ki banaazimanya ssente ezo izanni kallabu illa ahli balaba nga bazzeeyo ki ewaka waabwe oba olyawo balaba nga bazzeeyo ewaka waabwe ssente ezo bajja zimanya bazirabe la'allahum oba olyawo balaba nga bazirabye bo yarji'una banaabeera nga basobola okukola ki okukomawo. Yusufu yali yayagala baleme kwekwasa nti tewali ssente zikola ki zikomawo okugula mmere batuuke nti ate tetwakomawo tetwasobola kuleeta muganda waffe munnange ssente zaabula. Ekyo Yusufu kye yagezaako okulabika nga ajjawo n'agamba abavubuka abapaakinga emmere baddire ssente ze baguzisizza emmere bazizze mu migugu gye bapaakinzemu emmere yaabwe mu ntanda yaabwe ssente bazizze bwanaatuuka eri ne balaba ssente ezo bajja kusobola okudda okugula emmere endala. Yusufu gwe gwali omulamwa gwe. Falamma raja'u bwe baamala okuddayo ila abiihim
ila abihim eri kitaawe. Kaalu ne bagamba ya abana owange taata, muli aminna alkairu, mukama waffe kabaka agaye tajja kuddamu tupimira ki mmere, teri kuddamu kutuwa mmere, tajja kutupimira okuleka fa arsilu maana ahana wawula ahana tubeera ngaokola ki ng'otusindika ne muganda waffe Benyamini tusindike naye. Kabaka agambye ayagala mulaba tusindike naye. Oli apima emmere tajja kukkiriza kola ki kupima mmere okuleka nga tajja tupimira mmere okuleka nga labyani muganda waffe amututumye tugende naye. Wa inna lahu lahafidhuna, era mazima ffe tujja kuba bakuumi ku ye, tujja mukuuma. Taata tusindike naye tujja kuba nga tumukuuma. Kaala n'abagamba taata waabwe n'abagamba hal amannukum alayhi illa kama amintukum ala ahihi min kabul. Naga nti era mbeesige ddala nga bwe nabeesiga ku muganda we. Nabesiga ku muganda we ensiga ne mugamba ki ensiga eguli zimubaliddeko, omusege gumubaliddeko, era ne kuono mbesige. Fallahu khairu hafidha, Allah yasinga obuki obukuumi. Taata we n'agamba Allah yasinga obuki obukuumi. Wahuwa arrahmu arrahimin, era Allah ye musaasizi era asinga abasaasizi bonna. Walamma fatahu mata'ahum wajaddu bid'atuhum ruddat ilayhim, bwe baamala okutuuka ne babeeranga basumula entanda yaabwe ne basumula emigugu gyabwe omuli emmere, bagenda okwekanga ruddat ilayhim ng'emaali yaabwe ekoze eki ebaddiziddwa. Kaalu ne bagamba ya abana owange taata, man nabughi, ate kati ki kye twagala, hathihi bid'atuhum ruddatin ilayna, emaali gye twagwesizza emmere yatuziddiziddwa tugiina. Wannamiru ahlina, era kyekirungi ky'okusakira ki famire yaffe tugifunira byakulya, kugambye kino kirala nnyo. Wannahfadhu ahanna, naye muganda waffe tujja kumukuuma. Wannadhidadu kail ba'ir, tusindike ne muganda waffe tujja mukuuma, bajja kutwongera ekigero ky'emmere kya ngamiya namba. Ebiseera ebyo emmere baali bagiteeka ku ngamiya, nga kati bw'onoogamba nti bajja kutwongera ekigero kya sahala namba, bajja kutwongera ekigero kya tipa namba. Ebiseera bakozesanga ki? Bakozesanga ngamiya. Naga nti bajja twongera ekigero ky'emmere gye bano babitumira, bajja twongera ekigero kya ngamiya namba gyeyetikka. Dhalika kairu yasiru, ekyo kipimo kyangu nnyo ku bo. Koli apima emmere, ekyo ekipimo kyangu nnyo, kitono nnyo ajja kituwa. Kaala n'abagamba lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthika min Allahi la ta'utunani bihi illa an yakhata bikum yahatta bikum. Naga nti sijja kola ki, sijja kumusindika nammwe omwana wange, sijja musindika nammwe okutuusa tu'tuni mawthika, lwe munaakola ki, lwe munampa endagaano, ne mukola endagaano min Allah, okubiri Allah tabaraka wa ta'ala, ne munkolera endagaano mazima tujja kumuzza la ta'utunani bihi illa an yakhata bikum. N'agamba era munanga temukoze eki, nga temumuzza mazima Katonda akoze eki, nga temumwondetedde temumuzizza,
Katonda ajja kuba akola ki abeetoolodde amakulu nti omunaate mumuzizza ekituufu nammwe temukola ki temuddira ddala. falama atawuhu mawuthikahum bwe baamala okubeera nga bakola endagaano bakkiriza ne bakola endagaano ne bagikolera taata waabwe kaala n'agamba Allahu alla naqulu wakiiru n'agamba nti mazima Allah alaman naqulu wakiiru ku bye twogera byonna Allah ye mukuumi. Byonna bye twogera n'obukalu bwe tukoze nti mumundeetera Allah ye mukuumi katubimukwase. Wakaala ya banayya na Yusufu bamala omugonza n'abawa omwana. Wakaala n'abaga nti ya banayya abange mu abaana bange batabani la tadkhulu min baba wahidi bwe mbaga mutuuseyo temuyingira mulyango gumu gwekka ne muyita mulyango gumu. Wadkhulu min abwabi mutafarrika muyingire emiryango egikola ki egyawukana. Wama uguni anikum min Allahi min shay'in soogedde ekyo nti nakyengenda okubagasa eri Katonda ekintu kyonna. Inni wabula nze inni lhukumu ila Allahi teri kulamula kwonna okuleka okuva eri ki Allah tabaraka wa ta'ala. Nze siramula kuleka okulamula okuva eri ki Allah tabaraka wa ta'ala. Alayhi tawakkaltu era nze gye neesiga wa alayhi falyatawakkal mutawakkilina era gyali abeesiga gye baali badde bamwesiga abeesiga Katonda gye baali badde gwe beesiga. Allah walamma dahara min haythu amarahum abuhu ma kana yughni anhum min Allahi min shay'in illa hajjat fi nafsi Yaqubu qadaha. Again walamma dakhala min haythu amara abuhum bwe baamala okuyingira mu miryango egy'enjawulo nga taata bwe yabalagidde. Ma kana yughni anhum min Allahi min shay'in era teyalina kyabayamba mu Katonda kintu kyonna. Bayingira emiryango naye emiryango egyawukana naye tewali kiryawo kyeyabayamba mu kintu kyonna. Bayingiranga taata bwe yakola ki bwe yabalagira naye tekyabagasa kyonna mu kintu kyonna enteeka ey'okubanga bawukana naye illa okujjako hajjata fi nafsi Yaquba qadaha kyali mu kwagala kwani kwa Yakubu kyali mu kwagala kwa Yakubu nga nsonga ze ng'alina ekigendererwa ensonga zayagala zikole ki ziggwe. Naye amakulu agali mu ekyo wa innahu ladhu ilm mazima Yakubu twamuwa okumanya lima allamnahu kutwakola ki kutwamuyigiriza walakin akthara nnas la ya'lamuna naye abantu abasinga obungi tebakola ki tebamanyi. Yusufu yateekawo ekyo siga nti kyalina amakulu mangi wabula kyeyali tayagala be baana be okubanga bayingirira mulyango gwe gumu balabe nti abo bonna abaana ba Yakubu bayingiridde mulyango gumu nga yekengera bayinza obakolako ki obulabe kwe kubaga temuyingira mu mulyango gwe gumu muyingire emiryango egyawukana. Kyobulaga nti zaali nsonga ze. Walamma dakhala ala Yusuf awwa ilayhi ahahu bwe baamala okuyingira eri Yusufu Yusufu n'abeera nga alaba muganda we era n'amuteeka gy'ali. Kala n'amugamba inni ana ahuka mazima nze ndi muganda wo Benyamin ndi muganda wo fala tabtaisu bima kanu ya'maluna naye tonakuwala kwe bibadde bakola byonna tonakuwala. Falamma jahadhahum bijahadihim
جعل السكاية في الراحل أهيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. bwe baamala okubanga bamaze okupaakinga emigugu gyabwe ne bamaze ogiteekateeka emigugu gy'emmere yaabwe ne baddira ekikopo kya kabaka ekyali kipima emmere ne bakissa mu mugugu gwa muganda wa Yusufu n'abeera ng'akissa omwo. Yusufu n'ateeka ekikopo ekipima emmere mu mugugu gwani gwa Binyamini muganda we. Thumma oluvannyuma adhana muadhinu n'akowoola omukowooze n'abayita n'abagamba nti ayyatuha al-ira bange mu bannannyini ŋŋamiya beetisse emmere ku ŋŋamiya innakum lasarrikuuna mazima muli babbi muli bakafulu mu babbi muli banyazi. Kaalu wa akbaru alayhim ne babeera nga boogera nga bamwolekedde maadha tafikiduuna kiki ky'obuliddwa bane kiki mubuliddwa. Kaalu ne bagamba nafikidu suwaa'ul malik mazima tumaze okubulwa ekikopo kyani kya kabaka Maliki. Waliman jaa bihi himl ba'ir wa anna bihi dha'im agambye nti mazima kaala nafikiru suwaa'ul malik tuwulidde ekikopo kya kabaka n'agamba liman jaa bihi nayo n'akiza n'akituddiza himl ba'ir ngenda kubanga muwa ekigero ky'emmere eyetikibwa eŋŋamiya wa anna bihi dha'im era ku ekyo nkyeyimiridde ŋŋanze Yusufu. Kaalu baganda ba Yusufu ne bagamba lakad alimtum ma ji'tana linufsida fil ardi wama kunna sarikun. Ne bagamba amazima tulayira Allah tabaraka wa ta'ala lakad alimtu mazima mwamanya bulungi era mukimanyi maji itana tetujja linufisida fil ardi tujja kunera wano mu nsi ya Misiri bwe tuba tuzze wama kunna sarikuna mazima tetuli babbi. Kaalu fama jazaa'u Yusufu n'abagamba nti naye empeera ki in kuntum kadhibin gye tugenda okubanga tuba wasingamu nabanga muli balimba. Kaalu n'abagamba kaalu n'abagamba jazaa'uhu man wujidda fi rahlihi fahuwa jazaa'uhu ti mazima empeera y'oyo anaaba asangiddwa n'ekikopo kya kabaka empeera yagenda kuba yegennyini gwe mutango. Kadhalika najzi dhalimin bwetyo bwetusasula baki abalyazamaanyi. Wabaddaa biawhiyatihim kabula wi'ai ahihi bwatyo n'abeera nga atandika okwaza ne baaza mu migugu gino gyonna egyaki mu migugu gy'abaganda be oluvannyuma nga tannabakuwa yasooka kebera migugu gy'abaganda oluvannyuma nga tannabakebera mugugu gwa muganda we. Thumma oluvannyuma stakhrajaha min wi'ai ahihi oluvannyuma nawe yakebera mugugu gwa muganda n'akisangamu ekikopo. Kadhalika nawe ekityo kirina li Yusufa bwe twawa Yusufu amagezi abeere nga agakozesa ma kana liyakhudha ahahu fi ddini lmaliki teyali wakubeera nga asigaza ki muganda obanga amuyingiza eddiini lmaliki mu nkola ya kabaka abeere nga amusigaza abeere nga amuleeta abeere nga asigalawo ng'abeerawo mu nkola ya kabaka kyali tekisoboka illa an yasha Allah kulikayo Allah gwaba yagadde. Narfa'u darajati man yasha'u tusitula eddaala oyo gwe tuba twagadde
wafauka kulli dhi ilmi alima, waggulu omumanyi wabeerawo muki omumanyi. Fabadala bi awai agenti Allah tabaraka wa ta'ala agambye nti fabadda bi awiyatihim kabla wiahihi. Allah agamba nti nakebera mu migugu yaki y'abaganda oluvannyuma nga tannakebera mu mugugu gwa muganda we. Thumma stakhrajaha min wi'ai ahihi, nakijja oluvannyuma mu mugugu gwa muganda we. Kadhalika kirina li Yusufu, mazima bwe tutwa Yusufu amagezi okulabika nga agasala. Ma kana liyakhudha ahahu fi ddini, maliki yatasobola kuyingiza muganda mu nkolo ya kabaka nga bwe yali era mu biseera ebyo gasobola muleeta, wabula gali magezi agamuweebwa. Illa an yasha Allah, kuleka Allah nga yagadde. Narfa'u darajata mimman yasha, asula eddala gwe yagadde. Wa fawqa kulli dhi ilmi alima, waggulu omumanyi wabaawo omumanyi. Allah agambye waggulu omumanyi wabaawo ate omumanyi asinga. Makulu kyagali mu aya eyo, tewoolowoozanga nti oli mumanyi asinga. Waggulu w'omumanyi Allah agambye wabaawo omumanyi. Aya eyo nno nkulu, buli otalirowooza nti gwamanyi, kitegeeza ojja kwongera okumanya, kubanga teweebalira mu baki mu bamanyi. Weebalire mu bamanyi naye teweebalira mu basinga. Bwe kityo Allah tabaraka wa ta'ala bw'abeera nga akola ki, nga annyonnyola mu aya eyo, okubeera nga etegeerekeka. Kibi nnyo okubeera nga olowooza nti gw'omanyi nnyo, si kirungi n'akamu. Olina okubeera nga okimanyi, manya. Tebagenda kumanya nti omanyi, naye manya nga okimanyi nti eriyo amanyi okukola ki, okusinga. Ensonga enkulu mu byonna, si kulowooza nti gwe wakola ki, tigwamanyi okusinga abalala bonna. Ekyo ate si kituufu n'akamu n'akatono. Kaalu, kakati baganda ba Yusufu bano ne bagamba, inni yasriku fakad sarak ahu lahu min kabuli. Ate kyewuunyisa Benyamini wabanga abbye ne muganda we, tekyewuunyisa kuba ne muganda we yabba olubereberye. Kyebategeeza nti ne Yusufu yakola ki, yabba. Babyogera byonna bateeka mu matu gaani, ga Yusufu. Fa asraha Yusufa fi nafsihi, Yusufu n'akikisa mu mutima gwe, teyabanyega nti oba abange kino ne kino, n'akikisa mu mutima gwe. Walam yubdiha lahum, era teyakiboolesa nako yadde n'asirika. Kaala n'agamba mu mutima gwe, antum sharru ma kaana, mazima balina ekifo ekibi. Okusinziira ku byeboogera ebitaliiyo, n'agamba nti balina ekifo ekibi, balina embeera etali nnungi. Wallahu a'lamu bima tasfifuuna, naye n'agamba nti mazima Katonda yamanyi bye bakola ki, byeboogera. Kaalu ya ayyuhal aziz inna Allahu aba shaykha kabira fahudhu ahdana makanahu. Ne bagamba, basooka ne balowoozaamu ne bagamba, amazima tugenda kunnyonnyola tutya taata Yusufu yatubulako bw'atyo, noono twakoze endagaano tulina omumuzzaayo, kati tuddayo tutya, tumunnyonnyola tutya? Kyebaava bateesa ne bagamba kabaka nti kaala, ne bagamba ya ayyuhal aziz, wange gwe ow'ekitiibwa,
bagamba Yusufu inna lahu aba shahiya mazima kitaawe mukadde kabira nnyo mukadde nnyo nebagamba nti fahudhi ahadana makanahu beera ngaotwala omu kuffe mu kifo kye osigaze omu kuffe innaraka minal khasirina minal muhsinina tulaba gwoli mulongoofu tukyusizeemu ffe tukulaba nga oli ki oli wa kisa ate oli mulongoofu olimu ab'ekisa kaala Yusufu n'abagamba maadha llahu mbalayirira Allah an nahudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idhan la zalimin mazima tuyinza tutya nyinza ntya okutwala omuntu tekisooka okutwala oyo okusigaza gwetasanze na kintu kyonna mu nsawe nga tege twakisanze naye waali ate tutwalemu omulala n'agamba nedda obuwa buli azaamaanya tekisoboka falamma stai'asu minhum halasu najiya bwe baamala okutuukawo ku ssuubi ne balabira ddala nga ddala Benyamini agenda kusigala Yusufu aganye okutwala omu ku bo ne badda mu mboozi zaabwe ez'ekyama nga beegeyaamu kaala kabiruhum n'agamba omu ku bo alam ta'lam naye abaffe temumanyi okuddayo muddayo naye temumanyi nti anna abaakum nti mazima kitammwe kadi ahadha alaykum mawthika yabajjako endagaano min allahi eri Allah wa min kabuli olubereberye mafaratitum fi Yusufu era mujjukire mwakolani byetwakola Yusufu naga nti falan abraha al-ardh naga nze siva mu nsi ya Misiri sigenda kuva mu setatala musajja hata okutuusa ya udhanna li abi lwali nzikiriza taata wange nti komawo nesiba mu Misiri sina bwe mbinyonyola au yahukumu llahu li oba Allah lwali namula sidda Misiri wa huwa khairul hakimina ekirungi Allah yemuki yemulamuzi okusinga balamuzi bonna yemulungi okusinga balamuzi bonna nesidda Misiri neyerema naye n'abagamba nti irji'u ila abikum naye mudde eri kitammwe naye bwe mbamuzeeyo fakulu mugambe ya abana owange taata inna binaka saraka mazima mukutabani wo mubbi era yabbye wama shahidina illa bima alimna tetujulira wabula tujulira ekyo tumanyi ffe twamulabidde ddala ye kenyini gwe bakutte n'ekikopo nga mubbi wama kunna lghaibi hafidhin mazima twakola endagaano naye twali tetugikola ki twali tetugiraba twakola endagaano gye twakuma naye nga tetugikola ki twali tetumanyi bigirimu ebiri ewala mu kiseera twagikolera was'al kariyati obanga owakana taata buuza abantu b'oku kyalo ekyo oba ddala omwana oyo teyabbi allati kunna fiha abakibeerako ekyalo ekyo wali illa allati akbalna fiha oba buuza ekibinja ky'eŋŋamira kye twabadde nakyo nga twebagala emmere yaffe twetisa emmere yaffe buuza ekibinja ekyo wa inna lasadiqin mazima ffe tuli ba mazima bino byetwogera leero taata mazima meereere kala bal sawallati lakum anfusakum amra Yakubu kyeyakola n'abagamba nti mazima emyoyo gyammwe gye bagazisizza okukola omwana wange kiki ekigambo ekibi nga kyemwakola ku Yusufu noono mwagazisizza mukola ekigambo ekibi n'agamba nti fasabiru jamiru kangumiikirize olugumiikiriza olulungi asallahu oba oliawo Allah an yautini bihim jamia oba oliawo alibandetera bonna innahu mazima ye huwa al-alimu al-hakim yemumanyi ate yemulamuzi omukakasa yemukakasa watawalla anhum neyeyawula n'abaviira Yakubu n'abaviira wakala n'agamba ya asafa ala Yusufu okusalirwa ku mwana wange nga mpulira musubwa Yusufu wabyadhati ainahu n'atukula amaaso ge kitegeezebwa nti yakaaba amaaso ge ne gatukula n'okutukula ne gajja amaziga ne gatukula
min alhuzni fahuwa kadhimin. Gatukula olw'obunakuwavu n'obunyiikaavu, kitegeeza yakola ki? Yanakuwala ne gayiwa ne ku maziga. Kaalu tallahi, n'agamba nti ndayira Allah, taftau tadhikru Yusuf. Kaalu ne bamugamba batabani be, kaalu ne bamugamba tallahi, tulayidde Katonda wo, tulayidde Katonda, taftau tadhikiru Yusufu, owange tata tolekerawo okubeera ng'ojjukira Yusufu buli kaseera nga gweyogerako, hatta takunu harasa, okutuuka lw'onooba ng'okonziibye wenna ng'oweddewo, au takunu min alkhalikin, oba nobeera mu bazikiridde ng'oli ku Yusufu gw'olemeddeko, lwaki tomwesonyiwa? Kaala ne babagamba innama ashku bathi wa huzni illa Allah, nabaga nti mazima nze kyemundiko temukimanyi, mpulira njaka omwana wange Yusufu, kati mutaddeko ne Benyamin. Naye n'agamba nti mazima mateeka okulumwa kwange n'okunakuwala eri Allah tabaraka wa taala gyembiteeka. Wa alam, era nze mmanyi, min Allahi, okuva eri Allah, ma la ta'lamun, ebyo mutamanyi. Ya baniya, nabagamba nti naye abange baana bange, dhihabu fastahsa, nagamba nti dhihabu mubeere nga mugenda, fattahisasu Yusufu, mugende nga mubuuliriza ku Yusufu, wa ahihi, ne muganda we Benyamin, wala tayasu min rawhillahi, temukutukanga kusubira kwaki? Kwa Allah. Mubeere nga mubeera n'okusubira, mugende mubabuulizeeko obuulyawo ne mubakola ki? Ne mubafuna. Innahu mazima ye, innahu mazima Allah, la yayasu min ruhillahi, agambye nti temukutukanga kukola ki? Kusubira kwa Allah. N'agamba nti innahu la yayasu min rawhillahi illa alqawmi alkafirin, mazima teri asuubira, oyo asuubira, oyo akutuka kusubira kwa Allah tabaraka wa taala, teri mulala okuleka nga wa mu kibiina kyaki? Kyabawakanyi, ekyabakafiiri. Falama dakhalu alayhim, ne basambula ne bagende nga babuuliza kwani ku Yusufu. Naye baamala okuddayo ne bayingira waali Yusufu, kaala ne bagamba ya ayuhal adhizi, owange ggwe ow'ekitiibwa, massanna wa ahlana dhurru waji'inna bidha'ati mudhijati fa'awfi lana alkayla watasaddaqu alayna inna Allaha yajizi limusaddiqin. Bwamala bayingira waali ne bagamba mazima owange ow'ekitiibwa, mazima olwaleero akasente ke tuleese okubanga otugulira emmere mazima kaswaza, tekasaanidde, katono nnyo, tekasaana nakujja. Naye ne bamugamba naye nti mazima tupimire emmere, tusaddaakire, tupimire emmere obenga tusaddaakidde, fatasaddaqu alayna, tusaddaakire, inna Allah, mazima Allah, yajizi limusaddiqina, asasulwa abo abakola ki? Abasaddaka, Allah abaddizaawo n'abasasula. Kaala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufu, Yusufu kyeyava abagamba naye abange mumanyi kyemwakola Yusufu wa ahihi, ne muganda we, idh antum jahilun, bwe mwali nga temumanyi ne mumanyi bye mwabakola. Kaalu ne bagamba ainnaka la anta Yusufu, owange gwe Yusufu. Kaal ana Yusufu, Yusufu n'abagamba nti ya nze Yusufu. Wa hadha ahi, nono Benyamin muganda wange. Kad manna Allahu alayna, Allah yatugabira gye tuli. Innahu man yattaqi wa yasbiru, naga nti mazima y'omuntu yatya Allah era n'agumiikiriza. Fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, Allah tabiranga alyazaamanya
era tabeera ng'ayonoona empeera z'abo abalongoosa. Kaalu tallahi, ne bagamba nti tulayidde Allah, lakad atharaka Allahu alaina, Allah yabasukkulumya ku ffe, Allah yabasukkulumya muli wala nnyo. Wa in kunna lahatin, era mazima twogera amazima, twali basobya, bye twakola byonna twali basobya ya Rabbi. Kala la tathriba alaikum liyawma, n'abagamba nti temukyalina kunenyezebwa olwaleero, temukyalina buzibu, temukyalina kunenyezebwa, kubanga mukitegedde nti mubadde baki basobya. N'abagamba nti yaghfiru Allahu lakum, Allah agenda kubanga abakola ki, ng'abasonyiwa, era mujja kusonyiyibwa. Wa huwa arrahmu rrahimin, Allah ye musonyiyi ate omusaasizi, Allah ye musonyiyi ate omusaasizi. Yusufu kyaba agamba nti idhabu bikamisi hadha, naga nti mugende n'ekkanzu yange eno mugitwale eri taata wange, fa alkuuhu ala wajihi abi, mubere nga mugisuula mu maaso ga taata wange. Ekkanzu eno gye mututte, kuli mwatwala ekkanzu ng'eriko n'omusaayi ogw'obulimba, naye era mugitwale nga namu teriko yadde omusaayi, nga teriko buzibu, kanzu etukula bulungi, nenabaga nti mugisuule mu maaso ga taata wange. Bwe mulaba nga mugisudde mu maaso ga taata wange, yauti baswira, agenda kudda mu okulaba, agenda kubanga alaba, kuba Yusufu yali amaze okuziba amaaso, naye Yakubu yali amaze okukola ki, okuziba amaaso. Kati Yusufu n'abagamba baganda be bagende n'ekkanzu eno babere nga bagisuula mu maaso ga taata we, ajja kubanga addamu okulaba. Wa utuni bi ahlikum ajma'in, era oluvannyuma mundeetere abantu mu maka gammwe bonna bonna, mubandeetere abantu bammwe bonna abali mu maka mubeere nga mubaleeta. Walamma fassalati al-iru, bwe baamala okuteekateeka babeere nga basimbula eŋŋamiya zaabwe, kaala abuhum, taata we n'agamba nti inni mazimanze la ajidu riha Yusufa, mpulira olusuwaani lwa Yusufu, lawla an tufanniduni, bwe munabanga temunkutaza kulowooza nti ndi byenjogera ndi muutta oba ndogootana, naye ga mazima temusobola kikiriza mpulira olusuwaani lwa Yusufu. Kaalu, ne bamugamba we yali nabaawo nti kaalu tallahi, tulayira Allah, innaka lafi dhalalika kadimu, oli mu bubuze buli obwasookera ddala obwewala obwedda, bw'olimu obubuze bwennyini, oli oti olusu lwa Yusufu yabuledda. Falamma anna jaa albashiru, amawulire bwe gaamala okubanga gamujjira, najja omunnamawulire agaleese okumubulira nti Yusufu tumulabyeko, bazze okumunnyonnyola ebikwatagana ku Yusufu. Alkahu ala wajihi fartada basira, kyeyava akukola ki, akwata ekkanzu eri Yusufu gye yamutumye n'agisuula mu maaso ga taata we. Ono aleese amawulire, bwe yatuuka n'akola Yusufu kye yamutumye, n'asuula ekkanzu mu maaso ga taata we. Kaala, era taata we basuula ekkanzu, taata we Yakubu n'abeera ng'akola ki, n'abeera ng'alaba. Kaala n'agamba lam aqulu lakum, saabagamba nti inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamuuna, nti mmanye okuva eri Katonda mwe bye mutamanyi. Kaalu, ne babeera nga bagamba ti ya abana, owange gwe taata waffe, staghfiru lana dhunubana inna kunna khatiina, mazima twegayirireko ku Allah abeere nga atusonyiwa, mazima tubadde basobya, bbanga lyonna tubadde basobya, naye twegayirire ku Allah abeere nga atusonyiwa.
Kala n'agamba Yusufu Yakubu n'agamba kala saufa astaghfirullakum rabbi, ti kyaddaaki nja kubegayirako kuki ku Allah tabaraka wa taala, ku mukama wange abeere ng'akola ki ng'abasonyiwa. Lwaki? innahu huwa lagafuru rahim, kubanga ye Allah musonyi ate musaasizi. Ndowooza olya kye bayita omwoyo gw'obuzadde. Yusufu teyayomba, teyakola ki, wabula yakkiriza ate yegayirire ku baana bano Allah abeere ng'akola ki ng'abasonyiwa. Walama dakhala ala Yusufu, era baasitula nga bwe yabatuma bagende eri Yusufu. Ne bamala okutuuka eri Yusufu, awa ilaihi abawaihi, ne babeera nga bakola ki, n'abaaniriza Yusufu bakadde be, n'abaaniriza n'abayuzaayuza n'abagwa mu kifuba. Wakaala n'abagamba dehulu misira, muyingire wano mu Misiri, insha allahu aminin, Allah bw'anaabanga yagadde amazima mugenda kubeera mirembe wano mu Misiri. Warafa abuwaihi ala li arushi wa khurru lahu sujada, agambye nti warafa abuhu, n'asitula kitaawe ala li arushi, n'amussa ku kiyite obanga bw'oyinza okukola ekintu oba omuntu omu obuvunaanyizibwa w'anaatuula, oba ekiriringa ekyo nga kya bbeeyi wagenda okutuula, oba ku ntebe ennungi wayinza okutuula. Waharru lahu sujada, kyokka kitaawe n'abeera ng'akola ki, ng'agwa wansi abeere ng'amuvunnamira. Wakaala n'agamba ya abati, Yusufu n'agamba wange gwe taata, hadha ta'wilu ru'ya, mazima eno y'endooto yange. Min kabuli gye naloota ki, olubereberye. Kadi ja'alaha rabbi haqqa, mazima Allah gifudde yaki, ey'amazima. Lwaki yagamba bw'atyo? Kubanga Yusufu yaloota emunyenye 11, n'aloota enjuba n'omwezi nga byonna bimuvunnamira. Kyokka bano baganda be era baali 11, k'oteeka taata ne maama enjuba n'omwezi bwe bajja e Misiri ne basanga Yusufu gwe bali batasubirayo, nga Yusufu yafuuka ekyomuwendo, yakulira amawanika, byali mu bifo eby'ebbeeyi, ne babeera nga bamuvunnamira, ne bagwa wansi ne bamuvunnamira. Kati Yusufu kwe kugamba nti ya abati, owange gwe taata, hadha ta'wilu ru'yaya min qabli, zino ekirooto bye birooto, oba endooto gye nakola ki, gye naloota, fakad ja'alaha rabbi haqqa, mazima Allah gifudde y'amazima. Wakad ahsana bi idh akhrajani min sijin, mazima Allah yannongooseza, yannungiisiza mu kiseera we yanzigya mu kkomera. Allah yannungiisiza obulamu. Wajaa bikum min albadiri, wajaa minkum min albadawi min ba'di anni nagaza shaytani bainai wa baina akhwati. Naga nti wajaa bikum min albadiri, okumanya Allah tabaraka wa ta'ala yannongooseza mu kiseera we yanzigira mu kkomera, mazima abaleese nammwe okuba nga abajja mu ddungu, amazima n'abeera nga abaleeta mu kibuga. Oluvannyuma lw'okubanga wajja abajja okuba nga abaleeta, n'ebiki ebize bitambula okuva mazima shayitaani lwe yateeka obuzibu oba obulabe wakati wange ne wakati wa baganda bange. Mazima Allah maze n'abajjayo mu ddungu, mu kyalo, n'abazza mu kibuga wendi Misiri okubeera nga obulamu bukyuka. Inna rabbi, mazima Allah, latifu lima yasha'u, innahu huwa al-alimul hakim. Mazima Katonda wange oyo gwe mbagamba, mazima mukwata mpola. Lima yasha'u, era oyo gwabakoze ki, mukwata mpola, talina buzibu, mukwata mpola ku ekyo kyabakoze ki, kyabayagadde ne kwoyo gwabayagadde. Mazima ye huwa al-alimu manyi hakim, ate omukakasa ku ekyo kyabasazeewo.
rabbi mukama wange ay mukama wange kadi atainani min al-mulki amazima mukama wange Yusufu agamba Allah tabaraka wa taala ati ay mukama wange mazima wampa obwakabaka ataitani min al-mulki wampa obwakabaka wa allamtani nomanyisa min ta'wil al-hadith okubanga nzibunula endooto fatira as-samawati wal ardi ay alla gwe yagunjawo eggulu n'ensi anta wali mazima gwe mukama wange fi dunya kuno ku nsi wal akhira ne ku nkomerero era gwomu namugamba tawaffani ay alla nsaba onzite muslima nga ndi akugoberera nga ndi musiraamu wa alhiqni atobeere nkonsisinkanya min as-salihina mu baddu b'abalongoofu obeere ng'obansisinkanya tubeere wamu nabo dhalika min anba'i al-ghaibi nuhihi ilayka agamba nti ekino ekyafaayo Yusufu kye tukunyumiza kya mu bigambo ebyewala ebitalabika ebitali byangu byakutegeera Yusufu ekyo ekyafaayo agamba nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti ekyo ekyafaayo kya Yusufu kye tukunyumiza gwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam kya mu bigambo ebyewala si byangu byakutegeera nga tobibuuliddwa. Lwaki wama kunta ladayhi idh ajma'u amrahum wa hum yamkuruna kubanga byetukunyumiza tewali nabo we baali abo bonna baganda ba Yusufu tewali na ba Yusufu tewali na kabaka tewali na mukyala wa kabaka byonna tubikunyumiza buki bukunyumiza mu kiseera bakola ki we babeera nga bassa kimu bali mu mbozi zaabwe ez'ekyama bassa kimu babeere nga bakola ki webabeera nga bakusalira enkwe tewaliiwo. Wama akthara nnas naye abantu abasinga obungi tebayinza kukkiriza. Yali agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga nabbi bambi yalulunkana nnyo abantu bonna alabe nga basiramuka abantu bonna babeere nga bakkiriza. Allah namugamba nti wama akthara nnas abantu abasinga obungi tebasobola kusiramuka era tebasobola kukkiriza. Lwaki walau kharrastum bimu'minin nabo n'olulunkana bakkirize babeere bakkiriza tebajja kukkiriza. wama tas'aluhum alayhi min ajrin kyokka bw'ogamba okukkiriza tebasobola kukkiriza so tubasaba mpeera kuba nabbi talina gwe yasaba ssente amuyingiza obusiraamu nabbi talina gwe yasaba ssente kumusomesa busiraamu wabula yabatuusangako obubaka obumukoze eki obumutumiddwa obumuseeko yaga nti wama tas'aluhum alayhi min ajri so tubasaba yadde empeera nti bamumpa empeera okubatuusaako obubaka buno in huwa illa dhikru lilalamin mazima yo Qur'ani kyakujjukiza eyoyo omuki agaye nti Qur'ani kyakujjukiza Qur'ani kubeera nga tukola ki nga kujjukiza alamin eri ebitonde byonna. Naga nti wakain min ayati fi samawati wal ardi wakain min ayati fi samawati wal ardi era bwenkana wa obubonero bwenkana ki byakulabirako ki byamagero ki bifana bibazzenga bayitako nga babitunuulira kuno ku nsi ne muggulu kuno ku nsi ne waggulu ya'muruna alayhi nga babuyitako buyisi nga tebafumiitiriza wahum anhum mu'ridun wabula nga bakola ki nga babulagajjalira. Gwe omuntu asobola okuyita ku kintu ekyokufumiitiriza nti Allah kino yakitonda atya Allah kino akiyimirizaawo atya n'afumiitiriza ku bubonero bwa Allah n'amutya n'abeera nga mukufumiitiriza kuba omuntu atafumiitiriza tasobola kutya Allah nga tafumiitiriza aba wansi wa kutegeera Allah aba tasobola mutegeera. wama yu'minuna
wama yu'minu aktharahum billahi illa wahum mushrikuuna. Era abasinga obungi mu bo tebakkiriza, abantu ne bw'obabulira nti mutya Allah, abasinga obungi tebakkiriza illa okwijjako wahum mushrikuuna, bagenda okwekanga ng'era bo Allah bamugattako ki bugasi kintu kirala. afa aminu an ta'utiyahum gashiyat min al-adhabi Allahi aw ta'utiyahum sa'ati baghtati wa hum la yashkuruna. Basuubira okuwona abo abalimbisa Katonda ne bamugattako ebintu ebirala, ne babeera nga bamugattako, basinze ensolo, basinze ebyawongo, tebava mu bandoga, beefula abagoberezi ba shaitaani. Agenti afa aminu an yautiyahum gashiyat min al-adhabi, basuubira okuwona singa ddala ebibonezo bibajjidde bibabikka okuva eri Allah, nebibabikka okuva eri Allah. Aw ta'utiyahum sa'at baghtati, oba nekijja ekiseera kijja ekiseera nga ekyenkola nga kyambagirawo, wahumula shuruna nga nabo tebamanyi, bayinza kiwona Allah singa abasazeewo. Kul gamba sabiri ad'u ila Allahi. Agamba Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati gamba obirengo bagamba nti mazima hadhihi sabiri ad'u, lina kubo lyembayitirako ila Allahi, erigenda eri Allah tabaraka wa ta'ala, eri Allah tabaraka wa ta'ala ala basirati anna wa man taba'ani. Lyekubo lyekubo ettuufu era lyekubo eryokulaba eriraba. Mujje ndi ku kkubo ki ettuufu eriraba. Nabeera nga abakoola nabaga nti lyekubo eriraba, awamu mubeere nga mukola ki, mujja mmwe n'abangoberera. Lyekubo ekkubo lyetuliko lyettuufu. Wa subhanallahi, mazima Allah yawukana, wama ana minal mushrikin, era siri mu abo abamugattako, siri kubagatta Katonda ate siri mugattako. Wama arsalna min qablika illa rijalan nuhihi ilayhim min ahli al-qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana akibatu alladhina min qablihim. Agati wama arsalna min qablika illa rijala, tetwatuma muntu yenna, tetwatuma mubaka yenna olubereberye lwo okuleka wabula basajja betwatumanga. Twatumanga baki? Basajja betwatumanga. Kitegeeza ki? Nti Allah talinayo nabbi mukyala, tamutumanga. Abo nabi mulambu bannabbi nga bakyala kwepaatiika. Allah agati yatumanga baki? Basajja, tatumangako kitonde kikyala. Wabula naga nti illa rijala, nga basajja bokka nohi ilayi betumaje ki nyoli min ahlal qura, nga tubajira mu abo bannanyini byalo ebyo nga mutubakola ki, mutubajira ddala okubatuma. Afalam yasiru, naye temusobola kutambula fili arudhi mu nsi, fayanzuru ne mulaba kaifa kana akibatu alladhina min qabli, ne mulaba enkomerero y'abo abaaziwo abaasookawo ab'olubereberye lwammwe, temusobola kutambula mumanya. Kati nga tonnaba kulowooza kyakulaba mirembe gyayita nti okuzikirira kwali kutya, sooka otunuulire kumwe abantu bennyini. Amafaamu ameka g'olaba g'oyitako nga bannannyini go baasaanawo, ng'abaliwo balala nnyo. Amaka ameka ge mulaba nga bannannyinimu baagavaamu, ng'eno amaka ameka ge mulaba nga gaasaanawo.
kati kyaga nti afalam yasiru fil ardi, temusobola kutambula ne mwetegeeza, temusobola kutunula ku maka agasaanyewo, temusobola kutunula ku malimiro agaweddewo, temusobola kutunula ku mafaamu agaweddewo, temusobola kutunula ku bugagga obuweddewo. fayanzuru kaifa kana akibatu alladhina min qablihim, ne mulaba nkomerero yali ete ey'abo abaasookawo. waladdu al-akhirati khairu lilladhina ttaqaw, mazima ennyumba y'oluvannyuma ejjana yennungi okusinga, yennungi eri abo batya Allah. afala taikiruna, naye abaffe temutegeera. waliwo ebintu byetaaga okubawulira nga temutegeera ddala kwawula Allah. hatta okutuusa iza stay'assa rusulu wa dhanna annahum kad kudhibu ja'ahum an-nasruna fannujiya man yasha'u. agete okutuusa iza stay'assa rusulu, okutuusa ababaka baffe abo be twatumanga okuba nga batuusa ki lwe baakutuka n'okusuubira, kubanga baawulira abantu nga tebakola ki, tebawulira, ne bakola buli ekisoboka, ne batuuka n'okutuka kusuubira. odhanna, ne banowooza nti annahum kad kudhiba, nti mazima balimbisibwa, tebalimbisiddwa. ne Allah n'agamba, Allah n'abeera nga aga nti ja'ahum nasruna fannajiya man yasha'u, mpaka okutaasa kwaffe lwe kwakola ki, lwe kwabatuukako, ne tubeera nga tukola ki, nga tubataasa. okutaasa kwaffe n'okubajjira fannajiya man yasha'u, tasaaba okutukola ki, bwe twagadde. wala yuraddu ba'suna ani liqaumi mujrimina. Allah agee nti tebisobola kuddizibwayo, tebisobola, era tebizzibwayo ebibonerezo byaffe ku kibiina ekyaboonoonyi kisaawa yonna, teweeyibaala. Allah agambye nti ebibonerezo by'aboonoonyi tasobola kubizzaayo, kisaawa yonna byakola ki, byakubatuukako. lakad kaana fi kaswasihim ibratu li ulil arbabi, agambye Allah tabaraka wa ta'ala nti mazima mwalimu mu byafaayo by'abannabbi ekyokulabirako. lwaki agambye eby'abannabbi? bonna bazzaamenya, oba azzaabamenya mu ssuula eno, azzaabamenya nga bwe yagamba nti nga bali mu kwebuuza, naga nti naye wanagambye nti lakad kaana fi kaswasihim ibrata li ulil albabi, mulimu mu byafaayo bino ebya Yusufu ebyokulabirako bingi eri abo abalina amagezi. ma kaana haditha yiftara walakina تصدق الذين بين يديه والتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. agambye tebibanga tebiri ebigambo bino ebi mu Qur'ani ebyagunjwawo, tibyagunjibwawo bugunjibwa. walakina naye tasidika alladhina baina yadayhi, bikakasa bukakasa ebyo ebiri mu maaso gaabyo ebyabikulembera. watafsila kulli shay, n'okunyonyola buli kimu. hudda nga binyonyola obulungamu, wa rahmata n'okusaasira likawmi yuminuuna, eri ekibiina ekikkiriza, eri ekibiina ekikkiriza. n'olwekyo bwe tutyo ebyo enzivunula gye tuvunuddemuko surati Yusufu okuba nga tugibategeeza bwetyo bwevunulwa. tuvunula buvunuzi, twagaa nti insha Allah tujja kudda mpola mpola nga tetugenda tukola sababu nuzul nga tugaziya,
okulabika ng'omuntu yeeyongera ogaziwa. Ne kati wano kubanga omuntu olina okuba ng'omanyi aya ng'ogisoma ng'omanyi kyetegeeza. So n'olw'ensonga eyo tusaba Allah tusobozese tulabike nga abantu bonna bategera Qur'an eno kubanga egenda kubanga etuuzibwako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.